Ekibiina kyaffe kya National Unity Platform era ng'ono omukulu yakwata fulaga mu kitundu kya UPK bamuyita Kimuli Muhammad namulabiranga ddala omukulu ono kino ekitundu yakitwala n'ebitundu bya Kigowa Bukototu bamuyita Mwanje Beni ate nga musajja mukatuliki nnyo namulabiranga ddala people power President atukolera ddala bulungi abe Bukoto bano ne mulimira zone eyo baba wa mama Hajati Tapu Hajati Abdul Karimu nimulabiranga ddala abantu be Bukoto bano people power kakati unabaweereza bulungi abantu ba Bukoto bamuyita Miliki Enyange era nga akabonero manvuli akalina mumulabiranga ddala kanabe mukono gwe wagulu bannanga manero mangi kakati ono mumanyi abakyala batambuza emiyembe ekibiina kyaffe tekisosola buli muntu buli kategore atambula mu National Unity Platform ono omukyala yali atunda miyembe ku mukubo naye era najja mu kibiina kya National Platform abantu babaweereza bulungi amanya ge ye Akiro Florence mama miyembe people power kakati ono Nalubwa Majalia yatwala ekitundu ky'ekyanja ate nga mu kaseera kano ye deputy speaker nimulabiranga ddala people power omukulu ono bamuyita Mukalazi Emma ono ye atwala ebitundu bya ITEC ano upper estate bannange mumulabiranga ddala Nakawa West nene nnyo people power Emma Mukalazi yalina fulaga mwe yaba Bukoto wano ono agenda kubanga aweereza ne Hajati Tapu bamuyita Lwegaba Ismail mumulabiranga ddala omukulu ono yatwala Naggulu wano atwaliramu n'akatale k'e Nakawa ye Wycliffe Mwesige bannange mumulabirenga ddala akabonero umbrella people power ate era president n'atwogera maama kandaba abaana ba ghetto kakati mu abaana ba ghetto nga mubeera mu bitundu by'ebbanda ono ye maama alina fulagi yaffe bamuyita Shamimu Mulisa yalina akabonero kaffe bannange mumulabiranga ddala abaana b'ebbanda Shamimu Mulisa umbrella yagirina ate ono Mama Kiwatule mukyala Sonko bannange ab'Ekiwatule mukole ekituufu akabonero umbrella ono yatwala ebitundu bya Nabisunsa Kyambogo UPK ITEC upper estate awo n'abakansala bavudde mu bitundu ebyo baba omukyala ono ye mukyala bamuyita Tina Bastina mumulabiranga ddala people power olabe wanyumidde mu oburo kakati wano mu bitundu by'ekyanjaabo omukulu bamuyita Katongole Bone era akabonero umbrella yakalina ab'ekyanja yes ono ndaba bangi nnyo muli bavubuka ono yali ku kyabavubuka bamuyita Fahadi mu mwaka lumukammwe people power ate ono omukyala mumulabe mwabavubuka mwesuneko mulabe bwe mulina obwana ba Nuupu temubula si ekiri ono bamuyita Winfred Namyonjo mumulabiranga ddala tubulereremu ono omusajja boona ayambadde nga MP bamuyita Kabuye Isa ate yatwala ebitundu bya Nabisunsa bannange mu mwakalulo people power kabonero manvuli omukyalo ono bamuyita Shadia Nanyanze muwala wa Mbogo mama Kunga kati ono yatwala ebitundu by'Entinda wamu ne Naggulu wano bannange mumulabiranga ddala mutubeera akalulo kabonero manvuli people power
Odate yesabazoganyi Potusojo Mowati Gera yakulira eggaali z'omu bbanda bamwita Abdul Aziz Bwete bannange era mumulabiranga ddala ate nga abadde mukulembeze Kyambogo gegamaanyi g'ekibiina kya National Unity Platform. People power, our power. Mr. President, Mr. President, bannange omusajja nga bwakutidde nnyo yonna yonna gye tuvudde baze batukubatiya gaasi naye bali kubeera ng'oyagala abantu bo emirundi egisinga avuddemu n'ayita abantu abo akayimba tujja kayimba si wekiri kandi aba bagenda okwanumbya ndi akalulu ku bwa mmeeya. Mr. President obalaba gegamaanyi ga manvuuli. Mr. President tulina ebizibu mu Nakawa wano olabye abavubuka bangi nnyo wano abavubuka bangi tebalina mirimu. Mr. President tusaba bogenda entebe mu ntebe abavubuka bano balowoozeko ku nsonga y'emirimu. Kaakati ate nze ntera okuyitaayita mu Rabadab style mikwano gyange mingi nnyo bavuga boda boda. Mr. President tulina ekizibu abasajja bawamba boda boda z'abasajja bano nyingi nnyo ziri ku division abo ate ng'erawe ngenda ku division ensonga ngenda kuba nga nkikolako. Mr. President abantu bano pikipiki bazibaguza miliyoni 12 naye nga pikipiki eyo kasi ogitematema ddala ebimu ebigivaako biweza miliyoni 12 ate abeera anaatera okumalayo looni nga bamusetinga obusajja nga bumulya pikipiki nga bajeziza. People power. Mr. President ebizibu bingi nnyo naye tewali budde naye nze mbasaba kimu mumpa akalulu ngenda kutambula namwe kubanga ndi wa ghetto ate nga twasalawo ate nga obusobozi bwonna tubulina ababagamba obusobozi tebuliiwo n'ebitabo tubirina mukitegeera tuli ba ghetto naye nga tetwasoma abagamba abadongo tebasoma mubadde mwagala mmeeya nga talina mulimu kati abagamba nti simayo batuletedde mmeeya omuyimbi mmeeya ono yasoma nakola Bachelor of Commerce tekoleka ate njomu kwabo abo abaana be bateekanga amawulire yize ku P7 nafuna obubonero buna kati enene yebuusabuusa ze saawa tujeyo ebitabo ate bitandika okola si wekiri. People power, our power. Mr. President Nakawa yo ya National Unity Platform ate ng'era we wava n'omusajja asinze okuweereza mu Parliament Joel Ssenyonyi Omubaati. Kaakati bannange tewali budde bungi kubanga abasajja batuzoganyiza saagala kuba nnyo wano olwedde mwagambye akalulu mwakampadde ekitegeeza kangende engolola essuuti yange ninde kulayira babega bagamba tulinze kulayira omukono bwe mutu kaakati sisobola kuva wano nga si president mukubyemu akapeera si wekiri. Ebintu ebimu mu nsi muno birimu ebityo Mukama yamanyi buli kimu okubeera bwe kityo nti bwebyo wangule ne Museveni akkirize buli omu n'amuwa obudde bwe kati nno bwe kiri era bwe kiriba bwe kityo. Mr. President tuli bannabitone ate era nsuubiza okutumbula ebitone by'abannakawa. Saawa zino tulina omuyimbi Omubaati gwe bayita solo bada master badde si wekiri badabe omukono gwa sulubada Mr. Mick Ryan. Chagula ni mkono upanga wote. Namba bali ya Amerika. Yes.
Salute, Mr. President. Abantu bebasala wenachi. Kane tamjo mukono mpola ngokutefulaga yobo. Mpola. Tujiwanike tutole mukisagu nekwera zakatembe webulamu. Nabafa temuzimula paka nga tumaze kitulako nachi. Ennaku wayitambale. Ennaku wamulambale nachi. Kama Salute you, Mr. President. See you better and Kafalo. Come on, the President Kiriza. Eddie Absalom Katolo, your capital, Lord Mayor, Barimozo, Eddie away. Selector.
mbadde nsaba mulonde muto wange kwa pulezidenti wa Uganda Wassebo ne Banyabo ng'ate ajja okununula Uganda eno people power ekinezeewo ekyokubiri Lord Mayor ono yantwala ku saidi ya Cherikota mbadde nsaba ne bali mweza akalulu ekinezeewo mbadde nsaba mwami Ssenyonyoddeko wano nze nina ekifo kya Cherikota era nga gwantwala mu member mu palamenti mbadde nsamuwe leader of opposition Afro na Banyabo Ssaabasajja Kabaka Kaleki people power power yakosa omukisa guno nkwasa akazindaalo Lord Mayor addako nze nfunye omukisa abannakawa thank you people power Eranze mumani leka neyangula ekitiibwa ekipya ssebo pulezidenti nze musajja wa Ssaalongo bali mweso Ronald Nsubuga napuusa Ssaalongo ndi Ssaalongo ewuuka emu ekibanga ekibuga kyataka Ssaalongo ndi Ssaalongo ekudde ekibuga kyaffe Ssebo pulezidenti tukwebasa okulondera lopu Ssebo mukama wange lopu ye mukulembeze akulembedde opposition mu parliament akyasinze mu history ya Uganda yonna mukama wange oyo mukwebasa taata ntwala omukisa guno manyi nti ebizibu bya Kampala byonna birinako manyirivu ngenda bikolako olw'ebiseera Secretary General Ssebo Secretary General mukama wange mbadde nsaba kye obuuze ku bantu Now this one is not going to play on your radio or your TV, but you can share it and spread the love. Kawa West constituency mwebale nnyo mwebale ddala okwaniriza pulezidenti n'essanyu ery'amaanyi bwe ngamba Mr. President nga muddamu nti sa Mr. President abaana bannakawa bagambye bonna nga balabe emikono gyabwe giri waggulu kalulu kako people power our power tuli mukukola kikati tuli mukanoonya abo tumala kanoonya tukole ki tumala kakuuma olwo olunaku teri kuseka tugenda kubeera banyiivu nnyo people power waliwo oyo wakasa epiki yangambye nti walabe pulezidenti nga bamulumba gulu yasazeewo okuleetesa epiki leero gy'abayambala people power ku lunaku olwo ffenna tugenda kukola ki tugenda kunyiika tukuume akalulu kaffe naye Bassebo ne Banyabo njagala kubeebaza okutuwa omubaka owakabi gwe bayitaani banange Joel Ssenyonyi atukoze bulungi nnyo right honorable right honorable Joel Ssenyonyi people power honorable Ssenyonyi tukoze naye musajja mwesimbu musajja mukozi musajja wa kabi nnyo kyova olaba bwe yayingira palamenti eyo n'afuuka loopu abantu baali bamunyooma mutukira nga bamunyooma bakyalina kye bamugamba meya waffe yani owa wano Nakawa Rubiyaniri ate meya w'ekibuga yani ate omubaka omukyala yani kubaolaba amulera akola ki lwaki sibayitira mubaka wammwe right honorable Joel Ssenyonyi n'aboogerako n'abagongako. This is a message to the government expressing what's exactly on the people's mind.
eby'eggwanga lyaffe mulimba okufuka obinyo nammwe tuganye mwakona mu nsiko naye omwana wewasaanazali emuzeeyi abamutukako sabane bazeeyi banne bamukameko ensonga yonalinyami eyalingandemu okulase bamubumoka kateyakukamalipo omwese bagambe yali fundamento tenibanyizala wakati mukifudde n'okyeki everywhere. Anena gawe si jemuli. Abale wakulu jemuli. Abale eli muli kumbona. Jemuli. Abale eli muli kumbona. Abale muli kumbona. Sangaire. Abale muli kumbona. Ane mwebale kwaniza presidenti wa FEF. Wana munakawa wasi. Emiko jibande mingi. Tiagasi. Abana babakubye bakoze buli fije ya buli kika mulemeddeko ne mugamba buli mbeera yonna ojja kutuuka wano twanyize pulezidenti bannaye mwekubireko mu ngalo webale kujja ensonga bbiri zokka obudde bugenze saba pulezidenti bubiri abiri twadde eri abantu bano abamu ku ffe baali tebannatulaba mu byobufuzi avudde eri nsoma mawulire gange netutandika people power netutandika NUP abantu bano abasinga ku bo agamba abasanyonyi bano kale katubagezese tulabe katugezeseeko nga balinga abataliswa abamu tebagamba kale katugezeseeko n'ensangi zino buli gyempiteeyo bagamba gwe kasajja gwe bakugezesaako naye tukulabyeko bane mwebale kubwesinga yemwe mutuwa amaanyi netujjeero ne mutuvimbisa tokyola tugenda mu palamenti wali nga tetutya ekibiina netubyogera nti tuli bakambwe netugamba nti abaffe mulekerawo okuppa mulekerawo efunabbi mulekerawo obunakuusi twagala buweereza power kati obukalukalu n'obukambwe bwe tulina banne tubujjamu mmwe mweyongere okutuwa lo banne mukimanyi tugenda kuyingira Uganda empya mukimanyike ntiba temukimanyi banne tweteeketeeke ebizibu tulina bingi wano mu Nakawa West ne mu Uganda yonna ebizibu ebiri wano mu Nakawa West byebiri Karamoja byebiri Busia byebiri Mbarara n'amalwaliro gawano aga gavumenti omutali ddagala kyekirina awalala enguudo bwe ziri embi wano mu Kampala kyekimu n'awalala amasomero agali obubi kyekimu n'awalala obuweereza obwafa kyekimu n'awalala okutulugunya bannansi ekiri wano e Nakawa ne mu Kampala kyekiri mu bitundu ebirala kyobudola batulwana pulezidenti waffe ayingire mu State House ensonga zino zonna zonna tukitema waliwo abagamba mu ntandikwa eri bano aba NUP obuyaga ekunta bagenda kuggwa tugenda kuggwawo Kyagulanyi ono anaabisobola naye bagenze ne balaba nga pulezidenti waffe ono nga tukwatiramu naye nga tumalagako mu myaka etaano Katonda alina ebintu bingi byasonzizza okukola ebibiina ebibadde emyaka 40 myaka emeka tebibikolanga nako ekibiina kyaffe kya NUP kyekirina ekitebe ekisinga amategeko obudde kwaki tulina n'essomero eryo ery'obufuzi naye twagamba netujjako baawe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olugenzezejjawo muze mutulaba nga tuggulawo ofiisi yedikotazizemuebyo nga tetupangisanga byaffe kakati abantu abasobola okukola ekyo ngaebyo byonna tubikoze nga pulezidenti akulembera amalwaliro gegana kulema okuzimba enguudo zezina kulema okuzimba amasomero gegana kulema okuzimba obuweereza bwe bunatulema
wakati president abalazeeko Uganda empya bwetyo wegenda okufaanana Uganda empya tegenda kubeera mu kuvubinya abantu olw'okuba nga tetukkaanya oli ng'asobola okukkiriza munanya n'abafuzi oba mu kibiina ky'ayagala nga tewali agenda mukuba tewali agenda muteeka mu besimenti ye Uganda empya gye tulwanirira okuteekawo ate nga tugenda kikola fenna nga tukwatidde wamu bannaye nga bwe tuze tubagamba lunaku olw'okulonda 15/22/27 bannaye tukeere akabonero ki akabonero ambulero okugiranya ku pulezidenti omubaka olwodi mumulabye bannaye lwolina yamulabye oyo injinia Saalongo bakansala baffe abali ku 5 bakansala abali ku 3 akabonero ambulera akabonero ki bannaye mukeere mumale okulonda kubaga nti tuli mu sizoni yakunoonya kalulu tetumaliriza okukanoonya tugenda kalonda ku lunaku olwo bannaye bwemaliriza okulonda tubabatiisatiisa ebyo babatiisatiisiisa temumaze nemujja nga batiisatiisiza omala okulonda 20 wodda ku saidi wali siwewaawo ng'olinda obeerewo paka nga bakabaze bino ebagamba nti omala okulonda muveewo mu poliisi ejakakuuma nga bwe yakakuuma ddi emmotoka za poliisi ezisomba abawagizi mwagamba Museveni ezo zira abuganakuuma akalulu kaffe tekigenda kubeerawo anaye obudde bugenze nga te pulezidenti alina okwogera yenakozesa ennakiiko 5 okubanjirira ababaka abali wano nga ntandise n'omubaka waffe omukyalo wa Kampala Shabim Malende ababaka mujje ababaka ngenda banjula naye omubaka waffe omukyala yekayiragula ababuuze omutikiti 30. Honorable Betty Ebonali omukyalo wa Wakiso tugenze mukyalo emityana ate Francis Mutale Honorable Zara Luiri Kamala Makindye Honorable Kevin Naluoga okuva emityana South Omumbejja Eugenia Nassolo okuva Lubaga South. Ono neiba waffe Honorable Muwaddaku Nnyingi Kyaggoonya SC. Ono embeera wa Nansana Municipality addako ku Katana Kamaata. Weekalakaasa. Kira Municipality eri meba wali. Ono Council George Musisi okuva Kira Municipality. Elonakawa Wesi, Umali Isi, Ewali Chaliwa fi Alex Waisa Mufumbiro, Wabasi Wabogo ya Mazima, Ono Emutowe, Patokenefi ya Mchiki Mke. Ono Meya wafe Owechibuga Masekati Wali, Meya Katagu Moses, Kampala Sego. Ina abantu bakumanyi. Wala kuamba Meya Lusagala okuva Makindye. Honorable Charles Madobu okuva Busiro South. Meya Zaki Mberaze okuva Lubaga.
Bali. Usozi ruja kubunama amakomera tujagamenya kunga igana kunga hana ndaya kubalaga tuzala waffe Kanso Benjamin Katana sebo jangu Kanso kakandi nawo jangu ono mukulu ye Kanso Benjamin Katana ono ye tuzala waffe kamalage mukulu wange Senior Kanso Paul Kakande Nyonyi midala sebo Senior Kanso tukwagala nnyo meya wa division mwamulabye mubiyaneri asaya bamuzeeko anatemerabira akabonero ki angulu ansubire siina gwendeseeyo banaye munzikirize mu kaseera kano bayitire pulezidenti waffe Kyagulanyi People power, our power, Pedro Padano, Pedro One, Pedro Padano, Pedro One, people power, our power. Abacholinga muri banjwa. Kuna na barugwala. Oritia. Nabasoka balio mulio bana mulio kakagwa bana mwe baleino people power our power kunga Uganda kunga Senyonyi kunga Senyonyi kunga bimba Senyonyi bimba Senyonyi bimba Senyonyi joga Ito bimba kunga Nubiani kunga Nubiani kunga bimba Nubiani bimba joga Nubiani joga Nega to bimba joga kunga Salongo kunga balimwezo kunga bimba balimwezo bimba balimwezo bimba songa balimwezo songa balimwezo songa bimba balimwezo bimba alu Bimba songa malende songa joga malende joga digida malende digida bigula malende bigula singa kanage temuli watata ni mama kanage sanyo balaba sanyo kideno dala Banange ebigambo byange bigenda kubera bitono lwa leero
okusookera ddala njagala okubeebaza abantu b'e Nakawa olw'olunaku olwaleero. Abantu b'e Nakawa West mutukoze bulungi. Mwebale kubeera bagumu, mwebale gumira tiyagasi, mwebale gumira kutiisibwatiisibwa, mwebale kuguma ne mujja. Bwe tubadde tujja wano nga bwe mulabye bakoze buli kikolobero. Mwami Museveni akimanyi leero campaign. Mwami Byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Akimanyi nti leero programu yaffe nakatono campaign nga Nakawa West ne Nakawa East. Okwawukana ne Museveni akuŋŋaanya abaana baffe n'abajja amasomero n'abambaza essaati za yero n'abawa ssente n'abaleeta balage nga alina obuwagizi. Tewali muntu n'omu gwe tuwadde ssente kujja wano, tewali muntu gwe bawadde essaati yabwereere kujja wano. Naye ate olw'obutiitiizi bwabwe kubanga namukadde amanyi mwamukoowa dda. Kakati omanyi Abaganda bagamba kagenderere ng'omukadde akogga. Kakati omusajja mukulu oyo alabye olwedde takyalina kyalimba abantu oluvannyuma lw'emyaka 40. Alabye nti mulina omuntu gw'omuwagira era kirikirira. Kati n'agamba nti ffenna tubifiirwe. N'agamba bagenda bakuba bukubi migo. Tulina kampeyini girano bagaddewo amakubo agatuleeta. Naye ate n'abantu abatambuza ebigere nabo bataddewo road block. Tebaagala bajje kuwulira meseje eno, abantu babakuba migo. Tebaagalira ddala Abannayuganda balabe ekifaananyi nti Bannayuganda balina inside gye bawagira. Tebakomye okwo, bakoze buli kikolobero. Jangu muganda wange. Ono omwana muto omusango gwe olwaleero wambala ssaati eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi, tunula olabe kye bamukoze mu gongo. Kino kye mulaba kye bakoze to the international community. Mumpulire njogera Luzungu kati. To the global, to the regional blocks, the East African Community, the African Union, the United Nations. We are in Uganda today, and today is supposed to be a campaign day. But this is exactly what General Museveni is doing to the people of Uganda. This is not any different from the 18th century in America, how they used to treat the black people. I want the media to cover this. This is exactly what the police has done. This is what Byakagaba has done. Mr. Byakagaba, you are the police chief. This is what you've done. This is what Frank Mewers has done to the people of Uganda. This is what Mr. Byabakama is silent about. These are some of the things that they send people like Baba Shaija to do. Kino, Kibakote Muganda wafe. Muganda manyago. Manyago yezita kanda basi. Kakande. Kino bachikoze naye tebasobola kukyusa mwoyo gwo. Yagala omanye nti bwe bali mukolo olwaleero babikolako Kenya myaka gy'ekinaana. Babikola Bamandela babibakola South Africa mu myaka gy'enkaaga, mu myaka gy'ensanvu ne myaka gy'ekinaana naye kyamala ne kiggwa. Tolina musango n'ogumu gw'okoze muganda wange. Tolina tteeka n'erimu ly'omonye. Era zino enkovu we zinaawona njagala otambulenga ng'ekifuba kyo kiri waggulu kubanga oli muzira. Bino bibakozeko tebiraga maanyi gaabwe, biraga bunafu. Bino tebiraga maanyi, biraga bunafu. Bino tebiraga bugumu, biraga kutya, biraga butiitiizi. Otakuba bulungi muganda wange, abantu nga ggwe n'ebikolobero bye bakoze ku baganda baffe y'ensonga lwaki tuzuukuka ku buli ku makya ne tugamba Museveni alina okubaako ate ng'ajja kubaako wallahi.
nkakasa bwe mba mutulabe ku mutimbagano bwe mundaba bwe mwetoolatola amaaso gagwa ku Dani Magic naye Dani Magic size wano olwaleero naye kubanga naye ali mu ddwaliro batulumbaganye nga tuli eggulu amagye ne gakuba buli omu emigozo ekyakonyeza bye bino byenyambadde nga bino byonna babikola nga tewali musango guziddwa wabula nga kirabu njagala mumanye ti olwaleero tetuli mu kampeyini ya kunoonya bululu wabula tuli mu lutalo lwa kwenonola luno olutalo luli wakati w'abantu abatono ennyo abatawera na mitwalo 3 abawamba ensi yaffe abatunyigiriza abasengudde abantu ku mataka gaabwe abakuwaza ensi yaffe kaakati nga mu kiseera kino babuliddwa kye babalimba kyonna bagamba protecting their stolen gains baagala kuuma ebyo bye baatubbako Mwami Museveni amanyi takyalina buwagizi era amanyi abamukumira mu buyinza ye mwami byakagaba akulira poliisi ye mwami byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ye mwami byabashaija akulira amakomera kuba we tugenda bayiwa abapoliisi ne bayiwa abamagye ne bayiwa n'abaprisons ne mutabani we mulozi we yateekawo akulira amagye yakatuuliziganya bulungi nnyo baganda bange bano bonna be mulaba bakozesa ne bajja ne baleeta bamukibi ne babatulugunya ne bajja ne bakozesa baganda baffe abasinga mwe abaana bannambi tuli wano Buganda waffe kankibagambe kimu bannange tebabalimbaalimbanga ne muyingiza obusosoze mu mawanga kuba abatunyigiriza bali mu buli mawanga bapiikinga ne baganda bannaffe ne babakozesa okuyiwa amazzi ku lutalo olw'okwenunula n'okununula abaana ba Buganda ne Uganda yonna tolola Uganda yonna nga batulaga omukwano bwe twagenda Mwacholi mwalaba omukwano gwe batulaga bwe twagenda mu Arua mwalaba abalugwala bwe batwagala bwe twabadde ekitugumu mwalabye abamadi bwe twabadde Ajumani mwalabye abamadi bwe batwagadde bwe twali embalala mwalaba omukwano gw'Abanyankole bwe twali eKalaale bwe twaba omukwano gw'Abakiga ne bulaba omukwano gw'abafumbira n'abakimbiri baganda bange Uganda yeegatta dda ffe bannayuganda tuli kimu Museveni atufuze lwakutuusosola mu mawanga nakukituteekamu bwatyo basobodde okwawulayawula bino byonna bye bakola babikola kubamalamu maanyi nzize wano olunaku lwaleero okubazaamu amaanyi naye nga sinawo natandika bazaamu maanyi kambe bazinze okunzizaamu amaanyi twajja wano mu 2022 ne tubasaba okutwesiga bananga abantu b'enakawa West naye nga mutukoze bulungi banaye mwe banituwagerera Ssenyonyi ogenda kulwala byonna byakoze byonna byali mubimanyi yena kubebaza bebaza bannange mwebalire ddala bannange mwebalire ddala bwe twasisinkana tuwuliziganye bwe twasisinkana mwali musinga kumanya Bobi Wine naye ne bwetuba obwesige bwe twagenda omukulembeze bwaffe mu paliyamenti twafuna obuzibu bano Museveni agenze kwabo bye twali tukkiririzaamu ennyo n'abagula ate nga abagula na Cholo abasinga kumbe balina okumuusabuusa ekibiina kyaffe kyasindika Joel Ssenyonyi atukulembere mu paliyamenti Joel Ssenyonyi mu maaso g'abalonzi be mu maaso g'Abannayuganda bonna ayagala okwebaza musajja gw'okutte mu mwana gwe bakubye ekiwundu mu musaayi mwensibidde omukono omwana gwe bakubye bwe mbadde nkyuka bwenku bwenkuttemu abantu b'enakawa naddala ab'enakawa West mwagenda mu maaso okulaga eggwanga musinga okwagala eggwanga lyammwe mu paliyamenti mwebale nnyo mwebalire ddala
kati kiri gye muli oba musigalanga mwe musinga oba sikyo siwe guli omusajja wuuno bamuyita Jewero Ssenyonyi sigenda kwongerako kigambo kyonna ku linnya lye bannange mumulabiranga ddala basebo ne bannyabo tetwakomaawo ate naffe ulira abagezi tutoolako batoole basampolingeyo twapoloota Jewero Ssenyonyi netumugamba Jewero tukiikirire bannaye Jewero bwe yajja n'abikola netupolota Nalukola nti Nalukola songa Nalukola kakati tuliziganye nyinayo kyali wange ono kyali wange yanjubisanga nangamba Bobi wesimbewo ojja bikola nengena mu parliament netubikola nagamba n'obwa president busoboka netulumba ne mutuwagira kati naffe uliriza naffe netutuula netumugamba naye gwe musajja gwe oli musajja mugezi oli musajja muyigirize oli musajja muto oli musajja yagala eggwanga lye lwaki tubaako gy'otukiikirira n'asima najje nakawa basebo ne banyabo mbanjulira Nubian Ali Buken era ngambasaba nga bwe muze mutuwa obwesige basebo ne banyabo taze yekka tuze ffenna tukwate emikono ne tujja mu maaso gammwe ne tubawa obweyamo nga bakama baffe ne tubasaba obwesige bwaffe nga bakama baffe njagala obasuubiza mu maaso gammwe ti omuntu yenna gwe munaaba mulonze ku bannaffe bano ababanaaba bazze bannanga ajja kubeera Kyagulanyi bw'eno tutuula buli kyakola tutuula buli bye bakola buli buweereza bonna tutuula era muba mumutaddeko ne bannampala abasupervisa nga nze abakulembera tetugenda baswaza mumulabiranga ddala kati ate oba nkomaawo sikomaawo kati wuliriza ono gwe ngenda obbalaga yendowooza Katonda yeyamulonda azenga aweereza yasooka kuba kansala n'abanga yasinga n'agenda enakawa nabo n'abeera meeya n'asinga mu bameeya bonna n'agenda bannakawa wesi ne bamulonda n'agenda mu paliyamenti abadde omu ku bantu abasinga obwesimbu naye ng'obusobozi bwe ate busukkuluma nawo nga yinginiya nga muyigirize nga MP naye nga waliwo ekitiibwa kimu ekibulawo wiiki ewedde Katonda n'abikola n'amufuula Ssaalongo basebo ne banyabo Ssaalongo Ronald Balimwezo Nsubuga baganda bange sikiinaamu kubuusabuusa bonna siinaamu kubuusabuusa kwonna temugenda kunonda okubeera pulezidenti wammwe naye basebo ne bannyabo neetaagako sapooti njagala tubeere nga tetunnyonnyola kintu kyonna nga tukola bukozi njagala mbeere nga tetuwooza kuwadde kunnyonnyola kwonna nga tukola bukozi buli omu akimanyi ebintu by'okupulaninga ebintu by'okuzimba ebintu ebyokutereeza byetaagamu obuvunaanyizibwa n'obumanyirivu obwani basebo ne banyabo nze ndi musajja mukatuliki ono musajja ye obasinga okuzimba ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo kaakati enneema yonna gye yajja e Namugongo tukkirize agise ku kibuga Kampala ffe ng'aba NUP ffe ng'aba National Unity Platform twabasindikira omusajja ono naye ng'obuyinza mwe bumuyina yemwe muyina obuyinza yemwe musalawo nsaba mwe muba musalawo ku mulundi guno mukkirize yemwe mutuwa omukisa mwawa Ssenyonyi omukisa tabaswazizza mwampa omukisa sibaswazizza ate bwe ntuuka eri banange tugenda bikola saba mukkirize tuwe inginiya omukisa ate tubikolere ddala bangi nnyo Shamim Malende aliwa simanyi agenze mu kooti basebo ne bannyabo n'omwana muwala ono wadde ayambadde gomesi naye era naye muwala muto yajja ekisanja kye ekisooka naye era mulabye ng'amakooti bannaffe gye basinga okutya ekooti zino ez'amagye nga Shamim Malende aba yasonze dda olabira Kanso Musisi ne ye Musisi aliwa naawe Kanso Musisi mbeera kumpi
banange mumulabiranga ddala omukyalo ono gwe bayita Shamim Malende wadde tetuli mu constituency ya Kaso Musisi naye njagala nnyo George Musisi era wali awo naye laka mwogereko George Musiyo nayo gy'oli nkwebaza era nkusaba togwanga mu maanyi naye mwenna abantu b'ekira mumulabiranga ddala ne bannaffe bano bonna kaakati nga nva waggulu ku nsonga eyo bannange tulina bannaffe bangi besobola kumenya ne bamalayo Lubongo ya sigenda mwogerako sigenda namubalaga kansirike kubanga ebya Lubongo ya mubimanyi temubimanyi naye lwaki tajja Lubongo ya lwaki tasonga maaso basebe ne banyabo abasajja bano mbalaba ono bamuyita Lubongo ya ono bamuyita ani bamuyita Luki ono bamuyita Kaso Musisi bamuyita ani wano yenyanzi mwamulabye lwaki tewubira ku bantu opene ambulera eyo basebo ne banyabo nalukola wange muveeko yaidani waffe muveeko sijana muyitayo kale kibalume wama nalukola tojja kale malagajja bagala nalukola Uganda yonna eyagala nalukola bonna babalaze sigenda kuddamu babalaga naye nsaba Honorable Ssenyonyi asembere wano maaso ne meya balimu ezo ne meya Nubiani ne Shamim Malende saba musembere maaso wano basebo ne banyabo abakulembeze baffe bano mbalaba bakaza buli omwakwateko omwe muli ekyama basebo ne banyabo bakansala sigenda bayita abakulembeze bonna sigenda bayita tuzenga tubagamba ti mu buli kitundu waliyo Kyagulanyi mpuliriza bulungi gamba vuvuzera esirike nefirimbi soko jimire basebo ne banyabo tuze tubagamba ti buli kitundu waliyo Kyagulanyi nyinza obutatuuka buli wamu bano abasirikale bemulaba babakuba tiyagasi olwokubanga Kyagulanyi azze tamanyi nti nammwe muli bakyagulanyi era njagala ebasaba sigenda kutuuka buli wamu kati enkya ngenda Tooro mengende Fort Portal ngende Kasese buli wamu sijja kutuuka ne basebo ne banyabo buli Kyagulanyi gyali agenda batuukako era ajja kujja n'akabonero era akabonero ki akabonero ambulera bannange mbalabirenga ddala nekiro kakibagambe nga ambulera ekyali waggulu bannange bangi mbalabye bwe twayita abantu okwesimbawo bali bangi nnyo era ne tulondamu twalonda omutuufu twakuba tooki ne tumulisa bulungi ne tulaba era akakiiko akaali kalonda yenze nali nketegereza nga sibalaba naye nga mbalengera era akakiiko ako abamu ku mmwe bwe babaleetera bakandidate maasoka kubuusabuusa naye bwemwagenda okwetegereza ne mulaba nga be batuufu n'olwensonga eyo njagala okubagamba ebigambo bino mubigambe n'abalala tibangi nnyo bagenda kujja gye muli nga bakubye posita nga zifaanana ng'eza nuupu naye nga si za nuupu bagenda kujja n'ebifaananyi bange bagambe tuli bakyali bakyagulanyi naye nga si bakyali bakyagulanyi mwebeereremu awali ambulera bw'okola ki awali ambulera bw'okola ki isiguze bamusedde naye ne bwe mweddirayo naye ambulera yange waliwo omusajja gwenjagala okusembayo njagala gye yekka omusajja ono basebo ne banyabo ali mu kkomera naye era nja musaba ajje wano nja kusaba fotokopi ye ejje wano omusajja ono bamuyita Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera omusajja oyo afaanana bw'ati ono gwe tulina wano muganda we gwe bayita Kato Katonda takola nsobi basebo ne banyabo mwenna abali wano mumanyi ti mu bwana bwa Nuupu waliwo akaana kali akaana kaba Busoga bakayita Alex
waiswa mufumbiro tekanywa kuteeka tekagulibwa tekatisibwa bafuba buli kimu batiisa waiswa ne bamulemwa ne bakanga waiswa ne bamulemwa ne baleeta sente waiswa n'agaana ne bagamba waiswa kadumukwate tumusibe waiswa ali mukomera naye njagala basaba tukole kye bayita protest vote kambanyumize n'emboozi nga musiriikiridde munnange mu myaka gy'enkaaga eyeggana ng'abazungu bakyawambye ensi gye bayita Ghana waliwo omwana mulenzi bamuyitanga Kwame Nkrumah n'agamba temugenda kuwamba bantu bange n'alemerako abalala ne babagulirira Kwame Nkrumah n'alemerako Kwame Nkrumah ne bamukwata ne bamukuba ekijji Kwame Nkrumah ne bamusiba ne baleetayo candidate owaabwe nga muddugavu ne bamuteekaawo ne bagamba nono naye muddugavu munnammwe abazungu ne bamuteekamu ssente nga bavumirira Kwame Nkrumah ne bamuteekamu ssente ne bagamba abazungu kale ffe tugenda baleka tuba independence mumwerondera omukulembeze naye nga abazungu baagala balonda oli abazungu gwe baleese ne bamuzimbawo abanagana ne bagamba ne bagenda ekibiina ekya Kwame Nkrumah ne kigenda ne kinominatinga Kwame Nkrumah ng'ali mu kkomera akalulu ne kabeerawo eyo protest vote yasooka mu Afirika ng'abanagana basimba layini bagenda okulonda Kwame Nkrumah aliwa ono gwe bataddewo papeti w'abazungu aliwa ali bweru amansa sente akubye zi billboard akoze buli kimu bamukoledde campaign abanagana bagenda ne balonda Kwame Nkrumah yawangula n'ebitundu ebisukka mu 8 Kwame Nkrumah agenda okuzuukuka ku makya bamwambaza ki uniform kyendooza nakyo kyali kyayera ekikkomera nga waddawo ekkomera mukubira salute amugamba Mr. Prime Minister abantu b'Enakawa kimanyi bulungi tuli mu west naye manyi abantu b'omu Nakawa east bampulira abantu b'omu Nakawa east ffe nze Kyagulanyi n'aba NUP ne bannayuganda bonna abanyigirizibwa mwe muyina obuyinza tusobola balaga bulazi kituufu naye mwe muyina obuyinza obusembayo musobola okikola waiswa ali mu kkomera mukyala wa waiswa ali ku ndiri naye ffe bwe tuli buli omu waiswa nange ndi waiswa nono waiswa njagala okubasaba sifunye mukisa kuba obudde mubadde buyita ate nga tulina okujja wano naye njagala okusinziira wano okusaba abantu b'omu Nakawa east n'ab'omu Nakawa west ne bannakampala bonna ne bannayuganda bonna nammwe abali ku mutimbagano omulimu Alex Waiswa Mufumbiro ogwamusibya tugwetikke tugutekinge over tiba Alex Waiswa Mufumbiro abatutulugunya bamanye nti ne bw'okwata omuntu n'omusiba bannayuganda tosobola kusiba mitima gyabwe mwebalonyo mwebagire ddala sebanewandayinewetulira kati nga mmaliriza ye lwaki sikoma wano njogedde nnyo nyinza nonyiika ne mbakubalaga kati kino kyekisembayo baganda bange kambabuulire bano abantu bakola bino ebintu babatiisetiise eneeyisa amagye gye gali mu kweyisa ne poliisi byeri mukola bikulaga buli kyeweetaaga okumanya bikulaga bulazi buli kyeweetaaga okumanya ono omusajja ow'emyaka 85 takyalina kyasobola balimba oluvannyuma lw'emyaka 40 bannange muli bato ate ffe bangi nga 15 omwezi gwa January njagala obbasaba twabasaba nti ensonga za Uganda tuzirese mu kooti y'abaki era nga 15 buli omu agenda kuba mulamuzi nga 15 January we mugenda okusala omusango ogwa muganda afuna okakande gwe bakubye emiggo ne bamuyizayiza omugongo nga talina musango nga 15 January lwe mugenda okusala omusango gwa Alex Waiswa Mufumbiro lwe mugenda okusala omusango gwa Eddie Mutwe lwe mugenda okusalawo obadde Tabesi gye tumujja mukomera kuba talina musango nga 15 Museveni yagenda akwata mikwano gyange gyonna n'akwata bamemba baffe bonna n'akwata bannaffe bonna Eddie Mutwe ali mukomera Akirewo ali mukomera Bobby Yanga ali mukomera Bobby Giant ali mukomera Gaddafi ali mukomera Machete ali mukomera Umarukato ali mukomera Salifu Kalanzi bannange naye mugenda kusala ku lunaku olwo
basaba mukeerangako bataata bamaama mukeerangako ate bw'omala okulonda tokola ki bw'omala okulonda tokola ki tebabatiisatiisa kati kambabulire ne kino ne muzibalakisi za poliisi n'amagye ebiseera ebisinga ffe tuwangula kubanga nabo bawagira ffe bano abatukola batono ababi be batono abalungi be bangi so mubeere confident njagala okumaliriza nga mbasaba baganda bange bwe mala okwogerako gye muli ngenda basaba mwe mugendo tusooka okufuluma mpola mpola kubanga saagalira ddala bano abasajja babatulugunye buli we tubaleka emabega babatulugunya tubaagala nnyo tubawa nnyo ekitiibwa tubakkiririza wamu bannange mutambuze emesige eno mubeere basenyonyi mubeere balumingoya mubeere banubyani mubeere babalimwezo mubeere bamalende tujja kuwangula tujja kufuna eddembe lyaffe people power abasibidde abaganda mutambule kugenda wanguye omubaka alina kyagamba nsaba pulezidenti mu ddakiika 2 tulina ebirabo byowano ekirabo ekisooka kivudde mu fashion house sebo toyanza pulezidenti agenda kuba smart bitya akati sebo pulezidenti ndako ono registra waffe sebo gwe watutangaza bendera y'eggwanga ogirwanirira ggwanga lyaffe registra beka koto lyakwasa bendera yaffe eyo njagala kubanyumiza njagala oyo bankuba kibuuko n'akasimu n'akasuula bamugulidde kapya akasimu bamufunye kapya nze bankuba naye akange nakomawo nako kenkozesa naye eyoyo yagisuula yakomawo bamugulidde empya n'adduka ng'acwacwana n'alope wa mukiibi bamugamba bangubye nezimu yavayo n'alaga n'akabonero nziba nendi wa poliisi nebamugamba atunyumiza bikiwa tetwagala akasimu ayina kapya zenkugambye kyenalaba eggulu yadduka emisinde n'akabirira mukiibi namugaa taata bankubye anti babamukiibi namugaa taata bankubye mukiibi n'akwatayawo akago nga n'akago kamukiibi kasobola okuba bali abasajja lero bwe bugambo bw'ennira nateke mu kifo kyange mbadde amabina nga tuzize watabula yadduka emisinde n'aloopa mukiibi n'amugamba yimirira wano ngende embalumbe mukiibi agenda batuukako nga naye katono bamuyiseemu enti yasigala mukiibi ate kusigayo zebwali nalaba firimu kasajja katukaasuula simu negwe simu bamuwadde empya so naye alekolayivu yali amanye notusiikayo binyomo eno abamagye bo tebawula nti goli wa poliisi bakubalula balo tebawula naye bamubalula naata yasabandi naye baana bato abo boolaba baana bato bali myaka 23 abo boolaba bwana buto buno bwe bajjayo nga bukamanyimu ku kompyuta kwaiti ne babuleeta bambi nga tebumanyi byamiggo ebyambalo bakambaza byambale nti yambala nga place naye kasitoba nga omanyi ebyosimu obeere ku mmotoka kumbe eno tukubwa n'emigongo bagitumira teyabimanya nekyasinga kozesa genda okuddamu okumulaba ng'akuta mukiibi ku yunifoomu amubuulira ebibaddewo kibinga nga sirika nekwataako wano agenda okutuuka ngemuli simu takiina naye nze nadduka bankuba kibooko eyange eno ekola nali nayo seyangwako ojjako eri gye banzibako naye no nkugamba ebigambo bino nadduka nayo nenkomawo neba
nga tenvuddeko nga tegudde naye bagiboka emu n'asuula essimu njagala okubategeeza nti eno tukubwa tiyagasi eno tukubwa emiggo nejja ddala tiyagasa tukubira ddala gundi zitukubira ddala ne zitwasa bakuba aba isi esojja ne mbalaba nga bebeetakula engamba bana olaba bakubye ne basirikale bannaabo olwo bwe banaatuuka ku mukulembeze tebamwasa bwasa nga bonna tebabalabamu makulu aba bamukibi nga tebabalabamu makulu aba isi tebabalabamu makulu nezira emotoka ebbiri ezitutambuleko nga bonna nga magye gegakuba gayi baasa mu kibooko omukulu abagambye basooke baveewo ekisaawa aleke nga kikalu bonna nga bagenzi ate olowooza nkulimba kati nze kankuwulira emboozi eno nva ku mmotoka nsira emabega y'omusajja wa isi ayina emmundu abatali bana balina pisito mwekwatako emabega nga ŋŋamba tovaawo wano ono tebalina kye bagenda kukukola naye nga kamera yange ekwata pulezidenti bulungi ngera mulaba nga nkunnumbiraawo ssebo nagera okulaba wamululu oyo gwembalazo nga bamukubakiwa okuba ecacwa kati be bamukuba nendowoozaamu olaba bakubye wa poliisi badda ku nze nali nvaayo bwe nti emabegawo neyankwese era okumayo obusiru bugu nvaayo bwe nti nzire mu maaso kamera ebere nga pulezidenti emukuba mu maaso ne bampewenyula kati bwe nagyekanga nasooka nenzirukamu nenkumeeri nemala neŋŋamba naye ndi mukuuma mukulu kamera neina okubeera ku mukulu nenzirayo emabega olwo naddayo ndi mukamu nembabuza ne lwaki mutukuba banku bano waliwo kimu amanyi kimu kimu nalumba musirikale nambuza okuba wati tomanyi nti we munamawulire ate temutukuba nange awo nenfuna amaanyi enza nembabuza lwaki mutukuba temukimanyi mune tuli bannamawulire tuli mukola mulimu gwaffe kyo kibatukubya ate mune ekikonisa kasabalaba nga njogedde nenkambuwala tebaddamu kunkuba natambula bulungi tewaliwo nafunawo neyankwatakawo nali ngudde awo twatuukirawo ku kalawunda ba tusobe naseerera nti nga tonga zaabuze olwo ntambulira mu sitopu nenseerera omunambakayo wansi naye nga ŋŋamba nina okutuuka naye mboko yandya nenamala okola kasita nasooka bwe bankuba nenzoka nenzirukamu nemala nenkomawo nga ngumye nenga neba nabasajja nina okwogera nabo nembabusobola kimutukuba temutukuba byetukola temubimanyi oba temumanyi kiki kyetuli awo tebaddamu kuba bannamawulire nawe ne batandika okuba abantu obuntu naye baboyi abalugwala b'eggulu nga bebakuba yadda naye kyankubya kuva manju wooli gye baali bankwese nenvaayo mabega wa isi nenvaayo nga njija nemasagga engendo zigwamu musajja yali ankwese emanju ngamba beera ntuvaawo ntewali wayinja kuno nayo kumbe engendo zigwamu naye ate ddala tukenyamba wemboka ezajjaawo zaali nga mpitirivu nga babakuba kupako naye nga ate awo nalyoso nensegukamuko eddakiika naye gwe kyobo goodbye nkabaweereza abamambira bemenya ababatirala babwentira wulira akayimba kenjagala mu nnyimba ze njagala akayimba
lwali lwa mmande bwe luti n'obukuba nga bwatonye bwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba bwakyuka mu geto gyenjoleza emmotoka ku makya gyentera n'okufuna ekyenkya mmande ku kyenkya tuguze emmere ebweru n'alajana obusajja bwasalako omukazi omunaku babukambwa okukira ennumba emmere gy'otunda eriwo mbukyamu era nkukutte njagala akayimba ako kyenva mubuuza nkuyambe ki maama kuba osiranye naŋŋamba akendesa obukambwe kujenifa ekibuga kyaffe kujenifa akendesa obukambwe nayimba katinaga nze wange bangobesaawo zikonteyina n'obumaali ne babwezibika mbeera kubanga sesobola singa naddadda mu kyalo kalibala yatembeya makoti okuva lwe yajja mu Kampala olumwafu n'ekyokulya nabeezawo n'abantu be ate balirawo eyo mu ofiisi yo n'omugobaganya wakolera ate omulaze wabakolera obanga nsindisa okubba banaffe musaasire bannammwe ekibuga bino tebiva mu nze naye buli omu yeekokkola bagamba akendeeza obukambwe tugambire ku Museveni eno Uganda yaffe tugambire ku Museveni akendeeza obusajja bwe tugambire ku Museveni Uganda yaffe tugambire ku Museveni akendeeza obukambwe tugambire ku Museveni Uganda yaffe aiti akukubo wakolera walya ne butoto nawerera naye buli b'omugoba wayiza bwe butayimba obwo bwowulira basaba omukulu akwatagane ne bannakibuga bateeseganye enkyukakyuka kale zikololo naye mulema obbagobaganya ekibuga nga kinakula kirina okula nga mulimu n'abantu omukulembeze alinakola ngaali wamu n'abantu nga temunnazirabinya mu nguudo ebizimbe mulindeko bimenya kubanga bigina abantu baffe okubimenya bimenya abantu baffe naye nga lwaki okola otyo ate oli muganda waffe ndawulidde nti n'ekivulu matandisa obbirera obeera ng'agamba ze tukola tukirindemu ekibuga tukyagala nnyo kino twatukuumaga n'abaana baffe sebemakwata omukadde atunda kasooli lwe nava ku nsi eno nalaba amaziga g'omuzeeyi kwe kubuuza nti ate gwe jjajjaako ye Museveni akendeeza obukambwe tugambire ku Museveni ekibuga kyaffe tugambire ku Museveni akendeeza obusajja bwe tugambire ku Museveni tuyagaasi waffe akayimba agala kajeni bagenda bakuba mugende temutya ate bagenda bakuba muyiteewo katatema mubatya kasa wange olugaze wuyo tosobola kusindika muntu nga tomukubye ala ogwe tosobola mugamba nti genda nga tomukubyeko n'agenda nateera kwewakana kabira yange y'abanyankole kuba bwe mukyasinza okukola ebikolero omuleke olwedde amaze okuzira balireko bulungi nyeyono baliwo bagenda kutwala miguna awali
omukulu ali wali ate ovuga emmotoka wazze kukolera bano babasibidde eno tebamulabyeko bano babasibidde eno tebamulabye bano tebamulabye kuba abaganye okusala era nabo bamuli mumugoberera kati abalowooza ayinza kusala edde eno afande lwempirimpiri talina kyanona eyo tuteekawo kimotoka nombuuza ebyo nemmotoka basibyewo baki balowooza agenda kusala bakube saala esalongo bakube laba wano mulabe wano kyebakoze wano atategeerawo mumanyiwo wano n'abantu bonna babagambye temugeza ne musala bane omukulembeze Robert Kyagulanyi ye ayagala kutambula n'abantu ebyo si byakusiba abantu laba wano laba eneno laba ekiri ni bino tabyagala ayagala okutambula n'abantu naye okuteekawo zifiyafiya okukangakanga abantu kugalanzima Kyagulanyi yagatambula nga talina kumugalira makubo ne mugala amakubo mugala gaati ati laba bemugalidde baabana eno mwabagalidde baabana bawuza kimubobi n'abasajja muyina ennaku mulabe kati laba mwagalidde talabako ganono masasi gano bivudde mu tiyagasi bino bya ddala obudde buno mukuba waati ajayo waka tekibakujja tiyagasi obudde buno n'amasasi leba n'enzuba n'abasajja laba tiyagasi yenna banyooka wano bantu bonna laba nno kubagaana abantu awagabuwazi ono kubagaana abantu laba emabega bafumba enzero zaali okubafumba kubagaana abasajja seka bakimanyire besonyiwa Kyagulanyi n'atambula bibye uyo awaze ekiri emabega ezogamba bafumba labalaba bano ebikomera babifulumye bakubye waati katogana omuntu w'omukampala omugano Kyagulanyi zino ennyumba eziri okumu omuntu w'ekampala omugano Kyagulanyi zino ennyumba eziri okumu ogana emizigo 6 nga 2 gamulinze mu maaso Museveni nkusasira ne tiyagasi wo bannange kati baabo kati ojjeeko baliwa mukubye tiyagasi waali kibiti ebibalukira ku mmotoka ye bibalukira kwaffe naye wuwo emmotoka zonna ezize
banga wewe batyo wewe tabana msoko masasira Emotoka za patrol zezagalo zimwefunziza se
Nanyini bwayola obulaba buli ewali abantu bwe bakuŋŋaaniddeyo tiya gaasi kanabo bagenda mu bakubamu nabo bagenda mu bakubamu Ado limumbira talabayo. Ogende.
Batage mungi. Sose ne mulia nga abalagala koze nga abalagala. Boyi wa tetumulabyeko naye mu. Bueno, tú que te abantu abali mu motoka amazima batudde mu motoka yaabwe basibirwa jamu laba waggulu bizinesi z'abantu bali mu kukwatira gaazi kubantu naye nga kubo balisibye asobola okuyitawo naye ate ne mukuyitawo laba kukwatira gaazi mama sama yoeza kefusi nange nenjagala ojogeddeko kefusi bannange nandifyeeka kefusi nekalyako sikagundi kagundi walwali kugundi leero nese mukono kyakulani ne bakuba ababoda tiya gaasi oli ne bwabayira kasitoma ng'amutwala ng'ava kumukubalo Kyagulanyi najjako kasitoma nasooka awerekera Kyagulanyi tunakola ababoda ye walabira Kyagulanyi ne bwoba musaabaze wakugirako nakugamba koma wano balokutuusa omukulembezewa kati namala omutuusa de nalyoka addamu nanoonya bakasitoma ate omulala ojjukira motoka yaffe yafuna obuzibu nga tuva tuve Masaka emotoka yaffe nefuna eyaba mawulire nefuna obuzibu twava mu motoka emotoka yali ekulu omupiira gugize gwatabukatabukamu awo omupiira kati ne tuva mu motoka kati boda gye nali njako nentuulako n'omuntu omulala netutuulako nga tuli babiri waliko kasitoma ng'amugje Kampala yali amutwala Nsanji kati ate oyo yali wanjawulomu kasitoma ye yavaako namugamba nkomya wano mala okulaba pulezidenti wuyo ayitawo twalikyengera emotoka bwe yayonoonekera negira omuliro naye nkugamba ebigambo bino kasitoma yamugamba soko ndeke wano mala okulaba Kyagulanyi wuyo ayitawo pulezidenti wuyo ayitawo ndeke wano njafune omulala era boda gye twalinnya yeyayirejjeko yo kasitoma fene tutwalako etulete tutwala emagere tutuuse omukulembezi kati be baba boda ne bakasitoma abaabwe
Chide magere. Omutwala magere ku bigere. Kino ekitundu bakiyita kiki? Era bwe bagamba ngenda magere ko tebamanyiyo magere muntu mulala. Olinnya booda bwe tubadde nga tujjanga okumulona eno. Bwe tujja ennaku ze tukoze ng'e Kampala. Tubadde wano mu Buganda nga tukera ku makya ne tujja ne tumunona. Naye ng'owa booda bw'omugamba ngenda magere akuddamu kimu ewa Bobby. Kati gw'omanya oba ogenda wa Bobby oba ogenda wala magere ya Bobby. Oyagala nkole kyagala nsirike. Ana ibosi kamba to sisi. Oyogera mba to yogera nnyo oyagala nkole kinkaabe. Nkole ki? Oyagala nkabire wano mpulire nga nkaaba oba. Bannange namwe mutujjeko akanyampya jjula. Mutulekeeko olw'olumu. Boba owulira nga njogera nnyo vaako. Si mu bubi. Bannange Julius Mutama. Katende Julius waguze ku data oweze wano kwasa. Leo wanyampira obunyampizi. Boba owulira onkoye vaako genda. Akirizibwa okwogera wano. Akirizibwa okwogera. Aguze data. Naye gwe kakkana olabe kye bakulaga. Bannange Mutama. Oba obutunduza mu mipiira guma. Bane mulina akanyampya jjula. Bw'atagula data bw'otuuka wano weefuge beera ng'abanno. Kakkana beera ng'abanno. Wano omutakirizibwa okwogera ku live. Yo yagula data asheyalinga. Leba tolina kyokola bwebyo wano tebaweerawo mateeka. Kye bakulaga kyolaba bw'osanga teraba bulungi genda kweyeraba obulungi n'ayogera empola. Bambukira ati. Si mu bubi mwanyinaze enviira. Tomanyiira. Wanagambe. Si mu bubi mwanyinaze enviira kugobye tomanyiira toddamu. Kubenga gwe gusosa tenga gwe kusembesa akumanyiira. Yange tongulira ku data tolina kyonkolera wano oddako nsiriwalyako busiriwazi genda. Tomanyiira. Saa muntu amalako mirembe. Ladies Sabula. Oli yanjagala kuwasa Olivia Mufumbo mwesonyiwe. Gwe bagambye anoonya. Zemba kutemu AK komanda. Zenkwatiddemu Olivia atenze empisa megaali. Tekayo kamera, tereza kamera. Wamakero gwobitegede wamatwogere. Ogolowooza byangu bakukuwa ogukole. Isaac agambe sonyiwa. Oyo tubuulize oyo Katendo mubuuze. Mbu mwangu bagumuwa gukole. Omuntu wanaakirizibwa okuwa amateeka ku live muntu omu asheyalinga nagula data. Agambe nze simanyiirwa. Nasheyalinga ojampola. Ajampola. So agula data enamba hiyo tekako. Bosirika bwatibanayi bosirisenyo. Okulaba ina akajanja bawana amateeka n'oli ayogerera mu eri endala. Ate nagamba ne kuyo n'omugamba okoneko oli asirike. Omugamba ogweda kyenkunoonyaamu. Wena kyomunoonya. Bwena onogenda kufuna ekibuloka kyo wano. Ate njamu buloka. Bw'omuntu omuto tulemesa okulaba. Bw'oddamu okwogerayo ekigambo kimu ogenda kufuna ekibuloka. Ogambe mugobi. Tukugobye. Genda gye batwogera. Ate samatanoonya ba followers kati simanyi ogenda kuddawa. Eno ffe abandi kugumide naye abasigadde tebanoonya. Gendako ewa Kazola. Katende Julius gendako ewa Kazola.
Yanoonya abagoberezi. Kati neva nakubatia kasimbunire. Ate kamera tunule walate bagambe. Tuleza kamera. Oliya janangamba. Gweteko omukulembeze wa. Bamugambira wo. Gwe yasama gwe twali oguru. Nemugamba abasajja bagala kuta president kifo ky'okubalaga gwe yagala ntuze mu president. Gobye. Olumo bera na misinde mu futu kati yagasa kwati deja kwati. Gwe kamera ngekangana. Ojatuvunako obuzibu. Lwaki mutwagala n'entondo? Lwaki mutunoonya n'entondo? Metumamia yakankuba omuggo n'ensooka nennoonyako wenneewogoma oli nangamba ye godduka biki naye nga guli omuggo oyinza okusooka okuyimirira Wamuddamuki? onne kati nabiraba leeti naye nobwogamba wali eri nali nnaweesobola Olivia nobwogamba tata wange ali mu kuzikira teri yeekanga nakakakuteereko bavaako nga bagenda walala nze kwebalyeko sijja bawayiriza waliwo eyanteerako gwe twali tuva eggulu naye akigambe ejja mwanyina tebikola okubeera mwanyina Olivia Kateete kitegeeza kwasama kale mu Luganda toyasaamirira ekyokubeera mwanyina ze waka Olivia tekitegeeza kwasaamirira so mwanyina akajanja kakomye tumulese Bobby tumulese alogaloge tumulese Bobby tumulese alogaloge tumulese alogaloge tumulese Bobby tumulese alogaloge tumulese Bobby tumulese alogaloge Katende wewangulire kirabika toyagala kakana tunakunoonya mu Uganda empya okomewo Julius bwe tunakwetaaga tujja kuyita okomewo otali kwoyo agudde kugwa ttiimu wadde ekimuloko agudde kugwa ttiimu nze sinoonya followers naawe abo abatono ababeerako nga bamulamwa bentambula nawo Kazola alina abagoberezi olwomulageko katunizza kamera mu president eva ate nga bamulaba ate ne sede bamuwa bo bamutegeereraawo bamala n'omwezi nga tebamulabyeko bwafaanana okujjako waliko abakazola baavuma bana rero kugamba tereza kamera arimo korekera waka nafunye fani wange nansaba Serefi nga musanyufu bitya Serefi angambye nkufolowe aze anoonya mu bana bankugoberera just nsaba Serefi just kyokka njiwadde omuntu esimu nakati wadaega omuwa nze twasula eyumbe nina yankubira essimu yankubira ekiro essimu naye nga bagamba eyumba ebijambi yabitambula nokume bagende bampaki kumaca namusanga yatusedda pulezidenti lwasi yali amanyi nga ntegeera bulungi yajja yankonako na bukonyi olivyalinze munanga kulunga
Kamera ziri mabuli asikali wakumusanga we Kim Teresa kamera atende hada subu against the yako yeah bale kata sura agenda tusibulira
ate ne mumpa amajja ne mumpuza kati mutoke muzikirize okenjeko nekino obusajja buweddeyo njagala okusooka okwebaza Katonda olwaleero atusobozeseza. Njagala okwebaza Right Honorable Joel Ssenyonyi njagala okwebaza Mayor Nubiandi njagala okwebaza Alex Waisa Mufumbiro wadde ali mukomera njagala okwebaza mwena banangola okukwagala webale nnyo okubeera bannange mulaba kino kye mukola gano ge maanyi g'abantu bannaye ne bwe mba siriiwo mubikolanga sijja kubeerawo naye nga ndi area kati olaba eja ngenda malayo paka Toolo kakitagwenda abanange site mugisigaze ng'eriku babiwulira otata Uganda nawe olatunulula okiri mubawa amaanyi nabo babikole obusajja bugoberera nze Kyagulanyi ayise wano ne bulete nati gwa munene betuwa amaanyi abakulembeze baffe bonna ono tusobola okuleeguula balieda musonyiwe leero mbasibulidde bweru eri bamaze okunsigira ebijibu muyinza bigwa bamajaba bennakawa wano banange abantu benna
Nakawa. President Nzemba Busika. I know Muradi. omukwano omungi n'okwagala okunjimba tegeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kukeera kwolekera footi so baganda bange gwe wena wenna alinayo kyoyagala okunyambako nja kweyanza nnyo kale bannange mbere bulungi katudde munda tulabe ekiddako mwebale kuwerekera omukulembeze